akutte bendera y'ekibiina ky'NRM okuvuganya ku bukulembeze bw'eggwanga era omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni Tibwabulwa agambye nti gavumenti yakubako ennambika empya ku bavubi n'abantu abakolera ku nnyanja gy'ereeta okubayamba okwewala okusaanyaawo ennyanja. President Museveni bino abyogeredde mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire bw'abadde akuba ttooki ku ngeri akalulu gye katambuddemu ku ludda lwe n'agamba nti gavumenti erina ebigisoomooza naddala ku ngeri abantu gye batyobolamu obutonde naddala abeesenza mu ntobazi ku mbalama z'emigga ne ku nnyanja. Museveni agambye nti gavumenti yakuddamu okulambika abavubi ku nnyanja, ku migga ne mu ntobazi okukendeeza ku muwendo gwabwe n'okutangira abagwira okuddamu okuvubira ku mazzi g'e Uganda. Agambye nti Uganda efiirwa kinene nnyo singa envuba ebyennyanja tetereezebwa bunnambiro. You put the fish pond at the edge of the swamp, you don't put it in the center of the swamp, and you get a lot of money there compared to what you get from rice, and then in the center of the swamp, the water comes back. That's why we like fish farming. And this fish farming, you check on the internet, you say your internet people. See the demand of fish in the world, big demand. Apart from fish farming, which is discipline, then there is the other wild catching of fish in the lake. My advice to the fisher people is, why don't you get us the indigenous? Because in the case of Ankole, we had indigenous clans who are doing the fishing, and I will be happy to support those. But now I hear there are a lot of people in the lake from Congo, from where. Mwai Museveni agambye nti ekisanja ekijja gavumenti egenda kunyinyitiza okulunda ebyennyanja eby'ebidiba kikendeeze ku muwendo gw'abantu abafubi abattanira ennyanja n'abandi ne bakosa emigga. Ate akutte bendera y'ekibiina kya NUP ku bukulembeze bw'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine awanjagidde abantu mu bitundu bya Buganda nti bongere okuzibuka amaaso bakyuse eggwanga lyabwe banaaba baagala okusigaza ettaka ako batudde. Kyagulanyi Robert Ssentamu bino abyogeredde Kyankwanzi n'Ekiboga bw'abadde akubye enkuŋŋaana ze ez'okuperereza abalonzi okumulonda ku bukulembeze bw'eggwanga. Robert Kyagulanyi Ssentamu agambye nti ekitundu ekisinzeewo okubonaabona n'ekibbattaka ky'ekitundu kya Buganda ate ng'abagobaganya ku ttaka mpaawo bagambako. Tunulira enguudo ze tuyitamu emyaka 40 muganda waffe uno Irumba kitugambye yasomeraawo mukasomeraako kati asomesa Makerere naye olunaku lwaleero mbuulira ku byenjigiriza bwe biri nga n'abaana kati ssaawa zino tebasoma kubanga basomesa tebasasulwa. Mbuulira mwana kyalina essubi okuva wano agenda asomesa e Makerere. Gibadde emyaka 40 bamaama ne bataata. Bye twagala okukola twagala bikola ate tubirabeko mu myaka gyaffe kubanga bisoboka. Tumanyi bangi kummwe ataka gammwe obwo obutali bwenkanya bugenda kuggwaawo. Mu mbeera y'emu akutte bendera y'ekibiina kya FDC kuba pulezidenti Nathan James Nandala Mafabi ategeezezza nti agenda kukulembeza okutondawo emirimu n'okussa amaanyi ku bintu ebigasizaamu abantu. Nandala Mafabi bino abyogeredde mu disitulikiti y'e Buliisa ne Hoima olwaleero gy'asibye ng'asaggula akalulu akanamutuusa ku bukulembeze bw'eggwanga. Wabula Nandala Mafabi mu disitulikiti y'e Hoima ataataaganyiziddwa ab'ebyokwerinda abadde bakiise emmotoka mu luguudo okumulemesa okutuuka wakati mu kibuga ekyo okukakana ng'olukuŋŋaana lukubye mu luguudo wakati. Nandala Mafabi abuulidde abantu b'e Hoima ne Buliisa nti okusinziira ku by'obugagga bye balina mu ttaka tebandibadde baavu obwenkanidde awo era n'abategeeza nti singa anaakwata obukulembeze bw'eggwanga lino beetegeka okulya kulyengedde. Twagala booda sekita ekule, booda bw'enaakula bave mu booda bagule lorry, bagule taxi, bakole amaduuka, bagule amataka. Ensonga ky'obolaba tuli wano tubasaba twagala tukole Uganda eno efuuke yaffe mu kifo ky'okubeerayo abantu abatono. Obwavu bututa embeera mbi kyomba moto yaffe tugamba tukole ekonomi yaffe ebeere ennungi abantu babeere ne ssente mu nsawo. Ebyo nga bikyali bityo ekibiina ky'ebyobufuzi ekya National Unity Platform NUP nga kiyita mu bakulembeze baakyo kyefuuludde ne kiwandiikira omukago ogwa iPod ogutaba ebibiina by'obufuzi ebiina abaka mu paalamenti nga kigutegeeza nti kyetegefu kaakano okugwegattako. Ebbaluwa ya NUP okwegatta ku mukago gwa iPod ewandiikiddwa ssaabawandiisi wa NUP David Lois Rubongoya ng'agiwandiikidde ssenkulu w'omukago gwa iPod ng'amutegeeza nti ekibiina kya NUP kyetegefu kaakano okussa omukono ku ndagaano efuula NUP memba wa iPod. Kinajjukirwa nti paalamenti bwe yayisa ennongosereza mu tteeka erifuga ebibiina by'obufuzi kyafuuka kya buwaze buli kibiina kya byabufuzi okuweebwa ensimbi
ez'omuwoomusolo nti naye nga kirina kusooka kubeera memba mu mukago gwa IPOD nga kitadde n'omukono ku ndagaano ekifuula memba mu mukago ogwo. Wabula ekibiina ky'NUP nga kiyitamu bakikulira bazze bawakanya ensonga eno era nga bawera nti bagenda kwegatta ku mukago ogwo. Gye bufuddeko abakulembeze b'ekibiina kya NUP bakalambira nti obanga kyetaagisa okufiirwa ensimbi ezo NUP neetegefu okuzifiirwa naye tebagenda kukkiriza kwegatta ku mukago gwa IPOD ng'etteeka eppya bwe ligamba. Ogwafuna n'akubisa naye ekifaananyi yenanyinizi TV ne radio bateekayo ntono akolagana naye ze Museveni namugamba nze sibonga naawe tewali byakusingana mbu tunyumyemu ogende ogame international community nti anze siri dictator olaba tunyumya n'aba opposition. Wabula olwaleero abakulembeze b'ekibiina ky'NUP bategeezezza mu bbaluwa gye bawandiikidde omukago gwa IPOD nti beetegefu okwegatta ku mukago ogwo nga bwe bakyalinda n'omusango gwe batwala mu kkooti. NUP kinajjukirwa nti erina omusango gwe yatwala mu kkooti ng'ewawaabira gavumenti olw'okugiima ensimbi ez'omukago gwa IPOD era omusango guno gwakutandika okuwulirwa ku lw'okutandula sabbiiti eno. Wabula NUP nga tennalinda musango gwo kuwulirwa esazeewo ewandiikira omukago neegutegeeza nti yeetegefu okwegatta ku mukago ogwo n'okusa omukono ku ndagaano ebafuula bammemba. Sabbiiti ewedde akakiiko k'ebyokulonda akaagabira ebibiina by'obufuzi ebiina abaka mu paalamenti era ebiina endagaano n'omukago gwa IPOD okuli NRM, FDC, UPC, GMA, PPP ne DP ensimbi obuwumbi 10 wabula omutemwa gwa NUP ogw'akawumbi akamu n'obukadde obusukka mu bina akakiiko k'ebyokulonda kaazisigaza kubanga NUP yagaana okwegatta ku IPOD. Minisita wa Ssemateeka n'obwenkanya Norbert Mao azaakyogera lunye nti ebiina byokka ebiina endagaano n'omukago gwa IPOD bye bigenda okufuna ensimbi ezo kubanga za muyiwa musolo. Ebibiina ebigenda okufuna sente ezo bye bibiina 6 NUP tegenda kufuna kubanga yo teri mu IPOD. Ate ebibiina okusinziira ku mateeka agaliwo ebibiina ebirina okufuna sente bye bibiina ebiri mu IPOD. Ekyo kiri mu mateeka ate Parliament ye yayise etteeka. Manya obubono obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Ddembe lyakukyusibwako Nana Herbal Mouthwash ly'eddagala ettuufu lyennagakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kutiya. Musange mu famasi zonna. Yakakasibwa National Drug Authority nga bali wamu ne Trocmel. Omutwe gukuluma, musujja, mugongo, magulu oba tewewulira bulungi. Nywa Trocmel okwongera amaanyi mu basirikale b'omubiri gwo okulwanyisa n'okutangira endwadde. Eddagala lya Trocmel lisange mu famasi zonna era lyakakasibwa ne NDA. Omuntu yenna akwatiddwa ab'ebyokwerinda waddembe okwogerako n'abantu be nga munnamateeka Abdallah Kiwanuka bw'annyonnyola. Era omuntu oyo waddembe okuweebwa omukisa okutegeeza abafamire ye, okutegeeza balooya be, okutegeeza abasawo be nti banzigalidde awantu weewati ne weewati. Era omuntu oyo singa aggyibwako eddembe okulaba abantu ab'eŋŋanda ze n'okulaba abalooya be n'abasawo be kibeera kimenya mateeka era omuntu oyo abeera mu mmye omukisa ogwo asobola okuvunaanibwa mu kkooti n'atanga n'asibwa n'okusa. Minisita avunaanyizibwa ku nsonga ez'omunda General Severino Kayindo Tafiire alabudde abakulembeze mawanga ga Afrika balowooze ku kwegattira awamu banaaba baakuganyulwa mu mirimu egy'enjawulo egikolebwa abaddugavu. Kino kivudde ku Uganda okukizuula nti okuzuula amafuta mu bitundu by'e Bunyoro mu mwaka 2006 kyokka ne wabaawo okusika omuguwa okuva mu mawanga ag'abakyeruppe agawakanya ekyamawanga ga Afrika okuyiikuula amafuta ago. General Severino Kayindo Tafiire bw'abadde ali ku mukolo ogw'okubaganya ebirowoozo ku ngeri y'okutumbulamu ebyokuyiikuula eby'obugagga eby'omu ttaka oluyitiddwa Citizens Convention on Extractives olw'omulundi ogw'omunaana ku Mistil Hotel ensambye mu Kampala. Ategeeza nti amawanga ga Afrika galina ebyobugagga bingi eby'omu ttaka naye tegasobola kuganyulwa mu byabugagga ebyo kubanga tegakolagana. What have you done since then with the effort of neocolonialism? I must confess I have helped for you to remain disunited. That's why you're proud to be Kenyan and we're proud to be Ugandan and everyone calls themselves Zimbabwean.
We have remained disunited and therefore subject to neocolonial exploitation. If Africa was united and we put our heads together and pool our resources together, then we would have a bargaining. I don't say we are going to fight the Germans, no, we would bargain. Winifred Ngabirwe Ssenkulu w'ekitongole ekya Global Rights Alert ategeezezza nti batandise kaweefube ow'okuteekawo emikutu egigatta n'okulondoola abantu abakola omulimu ogw'okuyiikula ebyobugagga eby'omu ttaka babeere n'eddoboozi limu ery'omwanguka. Despite the fact that no progress has been made, there's not much information that the citizens know and understand. But also we know that while government have plans on paper, the implementation is not understood and the monitoring of the same is not understood. So that continues to happen no matter how much we speak about the laws are made, we speak about plans are made, but they're not widely shared. Obukiiko bwa Paalamenti okuli ak'ebyenjigiriza n'akavunaanyizibwa ku bakozi ba gavumenti buyitiddwa bukubirira okuva mu luwummula butunule mu nsonga z'abasomesa ezabaviirako okwediima. Sabbiiti zisukkamu 3 okuva abasomesa lwe baatandika akeediimo kaabwe ke baatandika amangu ddala ng'olusoma olw'omwaka guno olusembayo lwakatandika abasomesa baatandikirawo akeediimo kaabwe nga bawakanya ensala ya gavumenti ey'okwongeza abasomesa ba ssaayansi bokka. Bano mu kibiina ekibagatta ekya UNATU nga bakulembeddwamu ssaabawandiisi w'ekibiina ekyo era ssaabawandiisi w'omukago ogwo Philbert Bates Baguma babadde mu nsisinkano ne sipiika wa Paalamenti Anita Among okuwaayo okwemulugunya kwabwe era ng'ensinkano eno yeetabiddwamu n'abakozi ba gavumenti ez'ebitundu abadde baleese okwemulugunya ku nsonga eno y'emu. Philbert Bates Baguma bw'abadde asoma ekiwandiiko kyabwe alaze nnyiike olw'omusaala omutono ogusasula abasomesa aba arts n'anenya gavumenti olw'okulyanga ebigambo byayo ku nsonga y'emisaala ate n'okwawulayawula mu bakozi baayo. A clear, written and time-bound commitment by government to enhance salaries of the left-behind categories of teachers to the tune of what they were supposed to get then in financial year 2022-2023 be made. And formal commitment is made with the assurance that there will be no diversion as was previously done in the collective bargaining agreement. Ye Speaker wa Paalamenti ategeezezza nti abasomesa ba mugaso nnyo eri eggwanga kwe kubasuubiza nti gavumenti egenda kukola ku kizibu eky'emisaala gyabwe. But as Parliament of Uganda, I want to promise you that we are going to do whatever it takes to ensure that these issues are resolved, and all the things are revolving around money. And I am happy that you brought this petition before we go into a budgeting time. Newankubadde Speaker wa Paalamenti agezezzaako okuwooyawooya abasomesa bano nti baddeyo ku masomero bagugubye ne bamutegeeza nti bakusooka kutuula nga bakulembeza okusalawo ku nsonga eno balyoke bayimirize oba okwongerayo akeediimo kaabwe. Tuwandiza ova petition yaffe Speaker atuwadde okusuubiza n'atulaga nti Parliament yekola allocations n'olwekyo tukitadde mu mikono ye naye ffe nga bakulembeze b'abasomesa tulina okuddayo mu bamemba baffe mu bakulembeze aba Uganda National Teachers Union tulabe kiki kye tugenda okukola. Obubenje